Bamunjya bagenda namanzani ekamunye kasanje. Bamulujja akazigomya wattinde mutinde. Bamulunyiririrwa akalungi bayiri. Bamumutuba gw'akasujja sewankambo ejjanda. Bamusigalya akawooya bakazi lwendo ebumpenje. Ndi mukazi muganda neddirangeye akabbiro ku nguvu. Jjajja wakasolya ye kasujja nkali atudde ebusujja mu busiro. Ombala gwaffe guvuga nti tutu tutu lifumita likyali tto bwe likula lifuuka ssubi ne lisereka enju. Maama ye mukyala Nantale Madalena yeddira mpologoma akabbirongo muzzukulu wa Namuguzi Ssebuganda. Bane mubakubire mugalaba ki mubongere engalo ez'amaanyi. Muwulidde bamanyi okulamya? Yes, sebo. Muwulidde bamanyi okulamya? Yes, sebo. Kaakati naawe genda oyiga ebikwata ku kiki? Ku kiki? Ku kikaacho. Ate mugende mukyalireko n'ebigo by'ekika kyammwe. Mulidde ab'emmamba. Ab'emmamba lwa? Ab'emmamba. Sayidi ye wamwe Sagala Buwaya jjajja mwe gyatuula. Jjajja Kabonga. Siba kuli? Yes. Ab'embo abaki? Ndabikuliddeo n'abalala abaki? Ab'engabi. Ab'engabi. Ebuwanda wali mu Mawokota. Jemba mukola ki? Jemba mugenda kale tweyanziza 88 akatuzi munana kya Basafa ma Radio Buganda program ekyoto abavuka bitunda bonna ku lwaliro beba St Agnes Primary School okuva ekasanje kamunye wali mu busiro ewa Ssebwana musaza lya kabaka busiro kale tugende ku kitontome. Ekitontome muntontomere mu mwina mu kitontome? Yes, sebo. Muntontomere mu mpulire. Obwanga n'ebisatu bisudde laba enyagala laba enjogera n'embeera zaffe. Omwana omuwala yabanga wa mumwanjo era nga wa muwendo gamba mukwambala w'amazzi n'endabada omwono bwe muli saati empanvu gomesi ennungi nazino zikadde. Omulembe gwakati wamaze gusobedde ate era gusokodde naddala mu abawala amabeere wabweru amakundi wabweru ebisambi kungulu watulendeebuza kiki kyoyolesa. Nabuuze. Bwetuno ow'obulenzi naawe sikusudde enviiri z'olanga eriiso ne likwendera olw'enjaga ennyingi muna gye weesiwa. Omale mu busambi wamala n'ogooma wenna n'owulira ensingo ogirumya. Kale mulegeraawo embeera zammwe tudde ku nnono watunda ebyobuwangwa. Tweyanzige tudde ku ki? Ku nnono. Tudde ku ki? Ku nnono. Omwana gw'osanga eyo ng'akunama mugambe naye omwana takola ki? Takunama. Omulenzi gw'osanga ng'ayambadde waliwo zino empale za balansi n'obanga akozemu pupu nga zikkira ziri mumugaye nedda omusajja takola ki? Tulina okwambala nga twambalenga ennyambala ya kiki? Naye mumwebale nnyo mwayambadde bulungi mwekubire mu ngalo. Kino kibayita ekiki? Ekyoto. Kino kibayita ki? Ekyoto. Kyoto kubeera kuyiga na kusanyuka. Kuyiga na ki? Nakusanyuka. Mu kyoto kyo tubeeramu kye tuyita okufuma. Okola ki? Okufuma. Ani agenda tufumiramu? Nze ssebo. Gwe nnyabo? Jangu tufumiramu. Nze Kitwishalwa. Awo olwatuuka Owooluganda ng'otulabira. waliyo omwami ne mukyala we nga bali mu bufumbo bwabwe obw'essanyu. Ekyennaku bambi omukyala n'agenda afa. Omusajja n'asalawo awase omukazi omulala. Wabula ng'omukazi gwe yawasa nga si mubbi mulwadde. Omukazi. Omusajja bwe yagendanga okukola ng'alekanga ewaka emmere, ng'omukazi afumba emmere naye nga yonna waagifumbye bw'agirya. Omusajja ngadda ng'abuuza omukazi ti mukyala emmere yange eriwa, ng'omukazi addiramu ddala n'eddoboozi ekkambwe ennyo nti nze wandekedde ku mmere wonto nalekawo ku mmere. Enfunda zaaweera ddala ng'omukazi talya waka mmere, omusajja ne bimusobera. Lwali lumu omusajja ono n'asala amagezi n'akwata amata n'agayiwa mu nsaka ye n'agitereka wansi w'ekitanda
olw'obubbi bw'omukyalo ono n'agenda akwekula ensaka wabula kyataamanya ti omusajja ono alina kyeyateze mu mata ng'omukazi asitula nsaka nga ssa ku mumwa ng'anywa amata bwe gwaggwamu nga jjajja ensaka ku mumwa ensaka ng'eremera ku mumwa omukyala ng'alaajana yaye munyambe woowe munyambe woowe muntaase aba ali awo nga n'omwami atuuse nga naye amulaajanira mwami nyamba mwami ntaasa ensaka enzita kw'omusajja otyo olabye nti bulijjo gwabba ebintu byange olabye nti bulijjo gwabba ebintu byange nga weegaana ng'amujja ensaka ku mumwa genda ve ewange tewafumba babbi nange naleka omukazi obufumbo bumufudde nga neddirayo ku St. Agnes ekamunye kasanje kakalabye emisomo gyange abooluganda nange awo we nalabira tweyanzige omukyala Kitui kituyani Shaluwa webali munango olufumbo lwaffe webalina okumanya olulimi Oluganda omukyala omugisu ani makulu ki gemuwulidde agali mu lugero byakuyiga ki byofunye mu lufumo gwenga omwana mumbulire nyo gero tuwulire wali muzungu omuzungu yesibya akaviiri oyiga obugumiikiriza n'okuterekera banno okubaterekera kuki ku kyokulya waliwo mugenda ne muva ku ssomero eyo nodda waka n'olya emmere noyagala ogimala ogenda okulya amazalibwa muga gwanno munnange emmere togimala ne banno tebannalya naye nga gwe kiro kimanyi bwe zibamba nozisera muntamu okubula ozikola ki ozimalamu kyokka nga ne banno tebannakola ki tebannalya kale ani afunye ekyokuyiga ekirala kyenfunye ekyokuyiga ekirala nti si kirungi kukwata ku byebatakuwadde si kirungi kukwata ku byetakoze ki okwata ku bintu byebatakuwadde kakati singa kwaliko akamaso nekagera kamuba osegere bulungi kiringanga emmese bwe zijja twateze ebinyobwa byaffe tuzikwate nga tugikwata osegere ani omulala alina amakulu ngizeemu abakyala okuwa abaami baabwe ebitiibwa omwami Charles yawanga mwami bitiibwa lwaki atya yamuddangamu bw'ayagala ffe ne wanderekeze ku mmale wano kale tweyaziza kale kasita mufunye amakulu akola ki kakati namwe abaana mwegendeze mukole ki mwegenze nnyo tugabane ne baki tugabane ne bannaffe oli emmere bagimulekeranga ng'asalawo ng'agirya atya ng'agirya yekka tugabane ne bato bannaffe mulide akatono koolina kagabe ne muki kagabane naki kagabane muno kale tweyaziza kakati njagala tugereko ku ngeri ensonge mwina kugera ensonge mumbeeyo yesebo muzimanye ewammwe mutera okugereesa yesebo mungereesezeemu ako kazindaalo nze Namata Elizabeth awakula ennume tewakula emu lutegeeza nti omuntu ow'omugaso mu kitundu tabeera omu wabula wabeerawo asukkamu omu tweyanziza maama tubeerayo eyo nga naffe tuli bamuki tubeerayo omuwekka kale Inze Nakazi Joseph ganyana ganywebwa muwangazi lutegeeza nti oyo yekka alina okugumiikiriza yasobola okulya ku kirungi yasobola okukola ki okulya ku kirungi omugumiikiriza ganyana gakola ki ganywebwa muwangazi kino ekizimbe kye muli mukiraba kyazimbibwa emyaka egiyise mingi naye kize kizimbibwa mpola kyekizimbe kyebayita Masengere kakati olwaliwo ge matirio nagetukola ki kitegeeza ganyana singa tetwagumiikiriza tekyalikoze ki kale nze Najjingo Immaculate bantu balamu bitooke bisalire tebyekwekebwamu lutegeeza nti
ebiseera ebisinga teweesigwa abantu baba n'enkwe. Baba naki? N'enkwe. Baba n'enkwe. Omwana asobola okupangira naga tugende mu ffumbiro tubba obuugi. Nga misigo sibe Mr. Kuku oba Madamu Kuku taliiwo. N'obusena bebbu oba ovaayo ku mulyango nakola gw'obusena bulijjo. Kakaranga eyakugize akoze ki? Adusa agenze. Nze Sempala Ryan. Kana kulyako eryenvu. Kajja nakusa. Kajjira mu kususa. Kajjira mu kususa. Kitegeeza nti omuntu anakutwalako ekikyo ajja asaagirira. Ajja asaagire kituufu ajja agira mpola mpola. Wumba ayagala kutwala biki? Tweyanziza tweyazike abaana ba St. Agnes Primary School okuva Kasanje buwajja mu Busiro. Kakati tugende ku si kya buntu. Ewamwe gye mubeera biki bye mulaba baana bange? Ku myaka gye mulaba nga si bya buntu bannange biki ddala? Si kya buntu bazadde baffe kwambala ngoye zitabatuuka kuba zibamalamu ekitiibwa. Zitabatuuka zitya? Ziranja asobola okwogera olugoye nga lunene nga terumutuuka. Luba lutya? Lwamba lutamutuuka. Luba lufaanana lutya? Olumpi. N'atulaga ekithambi. Kale. Tugerema. Nze Nalubega Joelia. Si kya buntu kutambula ng'olya ebiwuka ebimu ng'enswera bisobola okugwa ku kyokulya ky'olya nekikufiiramu endwadde eziva mu bujama. Kituufu ekiswera kiva eri mu ttooyi nga kijja kizunga paka kuki kakana ng'obiridde ng'okoze ki ng'olwadde ogenda kutwala mu ddwaliro mbu alina infection oba kyekigambo kye. Nze Kabonge Lawrence. Si kya buntu okusaanyaawo obutonde bw'ensi okugeza n'oddira ettaka n'oliyiwa mu lutobazi oba n'otema emiti n'ozimbako amakolero oba ennyumba kiyinza otuviirako amataba oba eddungu. Tweyanzige kakati baana bange Wangisebo. si kya buntu omwana okwenjerera maka g'abantu. Mutegere? Yesebo. Omuntu okwenjera maka g'abantu n'ova omwo n'ogenda maka gano si kiki? Si kirungi. Kubanga wagenda kwonooneka ebintu by'abantu byatike oba babeeko kye babba gwe yazzaawo nga weereese bagenda kulooza kwokoze ki? Wakikoze. Bambi mukazi wotuuba omusajja wattu tonalina kyokoze ki? Kyokoze. Nsaba tutuule waki? Ewaka. Tutuule waka ewaffe eri gye tugenda bamale tukola ki? Tuyita. Bamale kutuyita naye si kirungi kwenjera mu ki? Si kya buntu kwenjera mu ki? Maka g'abantu. Tugende ku omuto omulungi. Omuto omulungi mulowooze Kasanje eyo gye muvudde alina kweyisa atyamu ekitundu kyaffe kisobole okukulaakulana. Nze Nakiwewa Christine. Omuto omulungi bamuwa ekyokulya nga yeebaza. Bwe bamuwa ekyokulya nga kolaki? Nga yeebaza. Naye omuto oneebazanga kyakulya kyokka. Nedda. Abazadde basosolera ebisale by'essomero. Temubyebaza kitegeeza ate era temwebaza. Basajja bati bakazi batu omusana ne gubookya enkuba ne bakuba. Naye nga tosobola kweyanza nti munaye taata neyanziza ebisale by'essomero nsasuli. Kale omuto omulungi bwe bamuwa ekintu kyonna ekirungi akola ki? Yeebaza. Nga yeebaza kale. Omuto omulungi bwe bamutuma ng'ayanguwa. Bwe bamutuma gye bamutumye akola ki? Ayanguwa. Si kubeera eyo n'otandika kola lugambo bakutumye n'odda kapiira n'okola ki ebintu bwe bityo. Otegere? Kale. Tweyanzege. Kati omuto omulungi bali ekyakola? Yesebo. Yesebo. Kakati omuntu omulungi buli kintu kyonna kyakola alina okuba omwegendereza. Okuba muki? Omwegendereza. Tomala gakola buli kiki? Buli kintu. Oyinza okwesanga ogudde muki? Mu buzibu. Mu buki? Mu buzibu. Ate nga tosobola bukola ki? Buvaamu. Kale tweyanziza. Mulina ku bisoko? Yesebo. Mumpeeyo ku bisoko. Ani alinayo ku kisoko? Ebisoko bye bigambo birina amakulu amakusike. Nze Kabonge Lawrence. Okuyisa omukka mu kisero Sebo?
kitegeeza nti okukola ekintu n'okimaliriza mu bwangu. Tweyanza okukola ekintu n'okimaliriza mu bwangu n'oga nti kino nno kwabadde kuyisa mukka muki mu kiseero. Nze Sekirime Elvis okuyisaamu obwembuya kutegeeza nti okukuba. Kitegeeza kukubwa, okuyisaako obwembuya kitegeeza ki? Kukubwa. Kitegeeza kukubwa. Gundi bamuyisizaako obwembuya. Eyaziza Nze Nakabuye Maria enyabo atasalikako musale kitegeeza nti mpambwe. Kitegeeza omuntu akambuwadde. Nega ndi master gundi ali mu staff room eyo tasalikako mukyali. Oshagede? Kale tweyaziza kirani munana kushenzwa nana Chabasa Farmer Radio Uganda program ekyoto gye tulimu n'abavuka ba St Agnes Primary School okuva wali ekasanje buwaya ekasanje busiro ekamunye kale njagala kubabuza ebibuzo byange njagala kumanya omwami wa Kabaka atwalisaza busiro amanya ge ayitibwa atya ekitibwa kiri atwalisaza busiro uyu mwami njagala mukono ayitibwa atya jangu wano ku mukono wano ku muzindalo ompulire wali Nze Kabonge Lawrence. Omwami wa Kabaka atwalisaza busiro ayitibwa atya Sebwana engalo z'amaanyi. Ayitibwa Sebwana. Kakati njagala kumanya egombolola yamuvuddemu ey'obwa Kabaka ekasanje eyitibwa etya mugiyita mutya? Nze Namata Elizabeth eyitibwa Saabawaali. Saabawaali engalo z'amaanyi. Saabawaali kasanje. Nenjagala okumanya omwami akulembera eggombolola ya Saabawaali kasanje amanya ge yani? Omwami wa Kabaka akulembera eggombolola ya Saabawaali kasanje amanya ge yani? Amanya mbuja amanya? Nze Kituyishalwa. Amanya ge yani? Ye mwami Andrew Benon Kibuuka. Engalo z'amaanyi. Mwana mwe nga munsomozezza nnyo kale tweyanzike nga tutuuka ku programu yaffe ekyoto nate abawuliza baffe taata nsaba ojje oyogirikiri abawuliza bakyabasa olunaku olwaleero muzindaalo guno mwebale nnyo abaana ba St Agnes Sebo omuzindaalo gwo kusanyusa okulaba Sebo kale Sebo obeeko obugambo bwogamba abawuliza ba CBS Sebo omutesitesi ow'ekyoto tweyanzizza okututeeka ku mpewo ya CBS eno radio ya Kabaka ffe baani gye batuuse wano yemwe abantu ba Kabaka aba St Agnes mwebale nnyo mwebalire ddala twebaza n'abateesiteesi abalala abali wano n'abatali wano mu studio nga tuli mu kyoto kino ekyolwaleero twongera okwebaza Ssaabasajja Kabaka eyayiiya eyateesa ne wabeerawo embeera eno naddala nga tutunuulira empisa z'abaana ennaku zino zikyusekyuseemu ne bwe tubeera n'ebyoto nga bino tufuna okutereezebwamu mwebale nnyo mwebalire ddala nabadde seeyanjudde erinnya nno erinnya eryange nze Baawera Patrick ndi muzzukulu wa nzaalibwa omugenzi Charles William Buuza agalamidde ebulerejje eyo mu Mawokota ndi muzzukulu wa Gasuza ndi muzzukulu wa Lumonde abona bali bulerejje bagalamidde ebulerejje ate nva mu lunyiriri lwa Lubega nva mu Mutuba ogwa Mulindwa era ndi musajja wa Ngabi neddira Ngabi akasolya ye jjajjaffe Nsamba essomero lino St Agnes lyatandika ddako emyaka giwezeeko tutandikanga mu 2005 ne tutandika essomero lino ne munange bwe twayagalana oba bwe twayagalana up to today tuli wamu era yabeerawo nze sibaawo era Sebo gwe eyateeseteese ekyoto olabye nti tondabyeko
mu nteekateeka zaki z'ekyoto kino, naye omukyala abaddewo okubeera. So mwebaza okuba nti asobodde okuwanirira ekintu kino. Ne neebaza n'abazadde abatuwadde abaki abaana, ne twebaza n'abaana abakoledde mu ssomero lino. Sebe essomero lyaffe eryo lisangibwa Kamunye, Kasanje, Ebuwaya mu Busiro. So essomero eryo libaddewo ebbanga lyonna. P7 yaffe tutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Kibiina ky'omusanvu ffe tumanyi nti mu masomero g'omu Kasanje Town Council tuli mu kifo ekyokusatu mu bakola obulungi, era tukolera ddala nga abantu bakola ki bwe batusuubira. Naye twongera okusaba abazadde batuwagire, bongera otuwagira, kubanga kati wano we tutuuse manyi tufunye eddoboozi. Era twebaza Ssaabawaali ono, mwebaza. Osanga mu kulondamu mu masomero agali awo yagamba kantwale lino essomero lyange. Mwebaza naye yebale nnyo Ssaabawaali w'e Kasanje mwami Andrew Benon Kibuuka Nakatemba. So nebaza abasomesa mu ssomero lyaffe, abasomesa bakoze omulimu gwa ttendo. Nebaza Madamu Anet Nabunjo yabadde mu nteekateeka z'ekyoto. Nyabo webale, twayise naye. Webale okubeera ng'oteeseteesa abaana bano okutuuka ku mutendera guno omulungi. Tweyanziza nnyabo, tweyanzeege. Ne banno abakoze omulimu guno sigubadde tegubadde mwangu ne mugukoze. So n'abalala sebo kyekyo neyanziza neyanzeege. Tweyanzeege. Madam Nabunjo, olina bw'oyagala okutumirako eke? Neyanziza nnyo ssebo. Erinnya Nabunjo Anet. Nsooka okwebaza director waffe olw'omulimu gwatukozeemu ne gwatutaddemu okulabika nti tutendeka abaana baffe okutuuka wano. Neebaza mukama wange ankuume waka, omulongo wa Swaumal, ssebo okola kyamaanyi. Tumirako basomesa bannange mwenna nti mwebale nnyo okubeera nti tubadde wamu, okulabika nti abaana bantu batuusizza wano we batuuse kati. Tumirako neiba baffe bonna abazadde kyetubasaba kiri kimu. Bamaama bonna mutwongere abaana. Gwalina omwana eyakulema gumete ku St. Agnes. Ffe waffe tetulemwa. Mwenna obala tujja bagunjula. Tulina abasomesa abalungi abamanyi okukwata obulungi abaana, ababudaabuda, era abaana bammwe tujja bakwata bulungi. St. Agnes esangibwa Kasanje. Bw'oba okutte ku luguudo lwa Kasanje Nakawuka, tuuka e Kasanje, kwata oluguudo oludda Empigi. Ffe tuli kukuwa oluweta bw'oti ku factory y'emifaliso, ojja kuba otulengera ku kasozi. Bw'oyita ku Masaka Road, kwata ku ludda Kasanje Mabamba togenda tuuka. St. Agnes ojja giraba waggulu ku kasozi nga tonnaba kutuuka ku factory y'emifaliso. Neyanziza nnyo ssebo. Tweyanzeege mukyala Nabunjo. Bwe bali nnyo bimukoze baana ba St. Agnes Primary School. Bana tubaagaliza birungi byereere, twagala mufube kulaba nga musoma bulungi, muwulira bulungi? Musome bulungi, twagala buli omu ayite. Tetwagala muntu asigala mu kiki? Mu kibiina. Ssaabasajja Kabaka ayagala abaana abayita, abaana ab'empisa, abaana ab'eggonjibwa, abaana abaki? Abaana abawulize, abaana abalina empisa. Kale programu kyoto tugifundikiridde wano. Ssaabasajja Kabaka awangale. Ssaabasajja Kabaka awangale. Kale mweraba.